sirina kye mmanyi ku butambi sisabangako katambi konna omuntu sirina nsonga lwaki omukazi gwembeera naye oba gwensula naye bamusaba katambi era kaba bagenda kungasa ati waliwo ebitagatta ku nfuluma y'obutambi bw'omuwala ono era abaana ab'obuwala njagala kubalabula basajja bangi bazannya emizannyo n'ateeka mu musajja omulala essente nga kyanoonya kiki ekibaawula mwegendereze bwe njagala weebuuze musajja kyavaayo okwogerera ebinuduzi bya mukazi we mwali mukirabyewa nsaba abantu bonna batusonyiwe mu mbeera efaanaganako bwetyo. Ekyokubiri vidiyo zemulaba si nti buli kigambo kyonna kyemuwulira nti kituufu. Tulina ebintu bingi bye tusigaliza ku mitima gyaffe ku lw'emirembe gye twagala okukuuma. Ensonga eyokusatu bannaye sina kye mmanyi ku videos sinze eyatadde videos nze in fact sizimanyi sizirabanga nako sizimanyi kati simanyi so assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era omusiguze oluvannyuma lw'okufuna ebinuduzi abulookinga atya omuwala era ebinuduzi bino byatuuka bitya ku musajja ono. Ekyokubiri ng'omusajja ayagala mukazi wo bwe kiba ekintu bwe kiti kituuseewo ne bwe muba bwakwawukana mbadde manye mudde eyo ne mutuulanga abo famire naye nga totadde binuduzi kujja mu public ate kumuswaza bananga abaana ab'obuwala abasajja bazannya emizannyo mingi okulaba nti baawukana nammwe bo basigale nga bafumita. Nsaba mwegendereza omusajja asobola okukupangira omusiguze oli najja mu bulamu bwo naye ng'ali ku mission kufuna bujulizi bbaawo akutaatya n'oweereza ka viewers ng'akuweereza ne ssente oba omukwatiddwa ekisa oba akusenzesenze naye nga mission ye yakukaforwardingira mwagalwawo ali ku mission. Mwetegereza ebintu bino manyi bwekyo bwe jjamba vaayo naye mbagamba ebintu abasajja abamu si basajja. Musajja anoonya bw'ayawukana naawe ng'alina omulala gwe yakwana kumpi na mukwano gwo obaani ng'alina kuzannya muzannyo mwegendereze. Nze sirabangayo musajja mu kaseera ak'okuswala we yandituuliza omukazi kale ne bw'oba oyagala kwawukana naye ng'ofunye evidence bweti mutuulanga abafamire naye n'otamuswaza bw'oba tomanyi ku binuduzi bino kufuluma eri nsi kiki ekikujjayo kola live n'okwogera ku nsonga zino. Banange mwetegereze ndabamu ekitagatta omusajja tagula omusiguze okumuzannyira omuzannyo gw'okwawukana ne mwana muwala. Omwana ono yandibanga yeetaaga justice era maama teweetuga ebinuduzi byonna birabye sayizi yange jangu nkubudeebude nkuwe essanyu nkuwe justice. Calvin Kayanja kujja w'abaana yagambye abaagala okugenda ebweru ewaffe oteekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo. Dubai wenjogerera oluggi yalugudde era visa za applyingibwa ku system namwe abaagala okugenda e Saudi Arabia okola nga bakeyagiva bakirina n'abasitula emigugu ku bisaawe omusala gutandika ku $1,300,000 paka ku $1,700,000 abo abakola mu biyungu kwaniriza abantu bawaita ne bawaitress bakulisa bakusuza atera nga bakujjanjaba visa ze Saudi Arabia zibeera sponsored mujje mwettanire emirimu gino. Abe Kuwait ne Bahrain abagenda okukola nga bakirina namwe abaagala okukola mu biyungu era emirimu weegiri. Calvin Kayanja munoonyeeko ku noti 767 nkaaga 2151 oba noti 746 52 18 ogenda kuba onfuna butereevu.